Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mbebaza mwenna balungi abatulaba era abatugoberera okuva mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo kwoteeka ensi yonna. Nze Deni aliwo okulaba nga nkutuusaako ensonga zisemasonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate kwoteeka ensi yonna. Olunaku olwaleero nnaku z'omwezi 12 May 2026 oli ekololo nkugambye okwetawula kwekukutte wansi ne waggulu. Security egenze maaso n'okunywezebwa okwetoloola ekibuga Kampala obuti Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Muti tizibungi nnyo nnyini ddala. Laba no mbu Bobi Wine mu Uganda kale tugenda kubanga byonna tubitunuulira. NRM erazeeyo okutya ku kakiiko k'ensonga z'Ebulaaya. Bavudde ku ki byonna ate nsobodde okulaba nga mbikukuŋŋaanyiriza osobole okuba ng'obiraba. Ssaabakunzi w'ekibiina kya NUP Bwembo Habibu aliko ebigambo byagenze mu maaso n'okuba nga ate ayogera. Byonna ngenda kubanga mbikuwa sobole okuba nga tubikwasaganya butereevu mpola mpola byonna obe nga ate obifuna bulungi. Ababadde baseka bino nno nabyo birabika okuba nga bintu bikulu byemwandyetaaze okuba nga mumanya ku kadde akafaanana kokko bwe kati. Erinnya nze Deni aliwo okuba nga nkutuusaako ensonga zonna nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate kwoteeka ensi yonna okutwaliza awamu. Tugenda kubeera nga tuzitematema ate musobole okuba nga muzitegeera. Awo nno wensinziira ne nkusaba gwe omulungi andaba era angoberera vidiyo eno soko gimpereka like ojja like ejja kudduka emisinde mingi nnyo nnyini ddala etuuka ekubulisa ekinomu ate kwoteeka ne bannaffe abo nno nga gwe mulundi gw'ogusosola vidiyo zaffe. Nkusaba osubscribinge okole mu kadooka gye mpersonalize akateeke mu all tusobole okufuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ate ze tukuteerayo. Awo nno bw'oba omaze okukola ekyo munywanyi ojjaba onkoledde ddala ekisinga. Sooka enku ebigambo bino byayogeddwa Bajjo sooka owulirize ate tuyongereyo. Vidiyo giwe like sharinga ne munno agifune. Wuliriza. Bulidinga nga Uganda aga Katonda obwafuluma abantu ngoyagala kulaba nti ennaku gyeri nkwankufuga enkutwala ekiruddu nkutwala enalufenya ejjinja nkutwala emulago ge malwaliro ga gavumenti olaba abantu bakulevinga obukulevinzi okufuna panado. Genda ku Cancer Institute omukazi ajja omukalirira nga talina amazzi gakunywa ne bawulira sipiika w'eggwanga ayina emmotoka ya buwumbi bumeka mukatona muggulu teri bakyaye gavumenti y'enyalemu. Tosobola kubanga oli munaku ng'omwana waafudde kakati bina tebitukwatako kati kankuyigirize. Kikwasa ennaku mu wiiki gye tukubye amabega Speaker wa Parliament Anita Among yaleeta emmotoka ekika kya Rolls Royce era ekunukkiriza mu billions 3.2 eza kuno era ye n'alaga nti ebyo mu bye mulimu birala n'abagamba nti ssente zaabula ffe katubalage nti ekituufu ffe twasigaza enthimbi. Ebyo nno byonna Bajjo agamba nti mu nsi eno ekulukuta omusaayi bannayuganda bayita mu mbeera ey'okubonaabona. Bannayuganda obulamu bwabwe tebusanyusa kyannaku era kyesisiwaza okulaba ng'abantu abalinga nga bano abakulembeze baffe mwana wattu bo beeyisa mu nneeyisa efaananakokko bwetyo. Kaakati nzikiriza kansooke nkuwe wano Honorable Theodore Sekikubo wuliriza. But recently at Nsambya, she donated 1 billion to the cancer. Among 1 billion. She went for the Sentai Foundation. She gave 100 million.
where she encouraged people to welcome the leaders as long as they steal and give to her voters. Last Saturday, she challenged the president. On Saturday, I and him witnessed in Soroti. The president, His Excellency, through the vice president, was able to donate 20 million For the church. for the church. They have their church there. And the speaker said, I'm giving 100. Where does he get all this money? And members of parliament don't see that this is their money. They don't see. This is a woman as parliament. She has no business to donate $1 billion. She has no known income to donate the 100 million to Sentai Foundation. To the golfers, yes. To the golfers, she donated 100 million. Can you imagine? Golfers, 100 million. Sorority Church, 100 million. Sentai Foundation, 100 million. In Zambia, 1 billion. And you say, for you are donating 100, the president is donating 20. And 10. And the members clap. Those ones who ran after her, we found them kneeling. Can you imagine? Members of parliament, men, kneeling. Mama, mama, mama. And she was busy looking the other side. She could not even look. So enough is enough. We are saying enough is enough. And whatever they try to do, we shall have our motion. We shall continue fighting. And this motion is going to streamline even you, committee chairperson. Okusinziira ku Honorable Theodros Ekikubo okutunuulira ku ngeri Speaker Anita Among gy'asaasaanyamu ensimbi omusolo agamba nti bannange guno gususse w'omulamuzi newankubadde olina naye nedda si ggwe muntu engeri gy'osaasaanyamu bane business kyezo z'olina era omusaala gwenkanawa ogwo gukuleetera okusaasaanya ensimbi ekyenkanidde awo kakati nno njagala nsobole okubanga nkuwaako ku katini ku video eno gye njagala okubanga nkuwa wuliriza ebigambo bino bulungi nnyo nnyini ddala. To allege that Bobi Wine is returning tomorrow. That one just wants allowance from classified expenditure. I don't think Bobi Wine is mad to show up in Uganda tomorrow and start organizing demonstrations. He has to make a choice between staying in the US free or coming in Uganda and being under house arrest or going to join Kizza Besigye. So whoever is saying that the opposition is organizing parallel demonstrations tomorrow ahead of swearing in of the president is just looking for allowance. His house is stuck at a ring beam. It is very risky right now. It is very risky to even attempt to hold a meeting in a toilet that you are planning to stop the swearing in of President Museveni. So how can someone start organizing demonstrations? Because that kind of alarming news, you'll find our homes surrounded on the morning of swearing in. They just areas, Lukwago, who they just surround you, stay there, you come out on Wednesday. That is why some of us at the earliest possible convenience tomorrow we are leaving the city. You go away and stay with the birds and in the wetland and eat cassava and eat guano. But tomorrow's Tuesday function will be successful. The challenge on President Museveni is very enormous because the moment he's sworn in, immediately there is going to be swearing in of MPs. Then on the 25th, there is going to be election of speakers of parliament. Then by the end of the month or early next week, there has to be a cabinet. The president is overwhelmed. I hear he now doesn't want to meet anyone because... Are you sure he's overwhelmed? This is an enormous task. Who is going to be the vice president? Who is going to be the prime minister? What kind of prime minister do you want? I've been in parliament where I had the Ruakana Rugunda, the prime minister, then later Amama Mbabazi, the prime minister, then Nabanja, the prime minister. I've been in parliament where the vice president was Pesyoze Wandira Kazibwe, then again the vice president became Edward Sekandi, then the vice president became Alupo. The society is changing. President Museveni picked Nabanja Kanare for prime minister, a village woman, a mobilizer, down to earth, singing, muchaka muchaka, hey, she was even pictured in the boat, singing, clapping with the people, the fishermen. But she has stopped doing that. She has enrolled for a PhD. So she has started realizing those things she was doing
those days is foolery. So you pick someone from the ground, from the grassroots, to touch every arms of government, the person, you first analyze Nabanja, the prime minister, the first 1 year of our actions. And Honorable Odongo Oto abadde ayogera ku nsonga y'ebigambibwa kw'okudda kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Mitembo olunaku olwaleero era okubaako obaoliawo ekituukibwako. Oto ono agamba nti Kyagulanyi tasobola kukomawo kuva mu America unless oba osazeewo ebintu bibiri, either okukeera ku makya n'ogamba nti nze osibwa oba sinakindi okugenda ne bakuteeka ewuwo ne bakusibira mu house arrest oba okuteeka ewalikiza Besigye oba n'osigala mu America ng'olina emirembe. I think Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne bw'aba alina kyalowooza era kyaplaninga kiteekwa okuba nga kiri beyond your thinking capacity. Way nti bino byonna bazzenga babikola. Dr. Kanokiza Besigye yakwatako ne Bible ne yeerayiza. Bwe kuba kola demonstrations bazikola ne zitavaamu kalungi. Kati ekibuuzo eky'amaanyi era ekikulu ennyo buli munnayuganda kye yeebuuza kyandibadde kimu kyokka, kiki ekidako? Ebyo byonna bibaddewo, byonna tubigezezzaako, birabika ng'ebigaanye. Then what could be the solution of it all? And what's next? That next part or next thing weewali ekinyusi era weewali mu kubeera nga watuuza gavumenti obufofofo. Kyova olaba ennyonyi wazirabye mu bbanga nga zeewuuba okwetooloola ekibuga Kampala kyonna okulaga oproving abantu nti temubaako kye mukola, weetuli nnyo nnyini ddala tujja sobola obbakola buli kimu ffe kye twandibadde twagala. So Bobi Wine as a risk taker olina okulondamuko where to risk and when to risk and where you should not take a risk. But all in all, none of us knows his plans and his next part. Bateekateeka okwerayiza kwe bayisa okulayira ennaku z'omwezi nga 12 si lwakubiri. Njagala kubbirako Yenzibirako nti ffe abali ku mulamwa ogumutwalaganya naffe tetutudde. Wembo tuli kumpewo. Singa 12 si lwakubiri. Lwakubiri Funa kamera eziwerako. njagala kuteekamu ebitangazo wano bikulabe. Kiddemu ogambye nti nga 12 si lwe bateekateeka okwerayiza. Kulayira Okwerayiza President agenda kulayira nga basinziira ku ki? Genda kugundi ku poto ya isi website yaabwe. Etteeka ligamba ki? Byolangirira kutale ebivudde ku tale centers ku buli district ng'obikasukayo ku mutimbagano. Genda twalonda ennaku z'omwezi 15 January tuli mu gwa 5 kati up to date. Muze byabakama tafunanga mbavu, tafunanga ntegereze, tafunanga buvumu okuwanika byasinzirako okulangirira Muze Museveni ng'omuwanguzi. Mwami Abibu Bwembo So programu eno ewulirizibwa ensi yes era ogibaddeko ebbanga ddene tebaako bukuusa. yes balayira lwakubiri. Ogenti nti mukola ki mmwe kiro misana okulaba nga Muze Museveni ayewangamiza mu ntebe nga talina mandate y'abantu nga tumutwalaganya. Mutya mugenda mutwaganya mutya nga 12 nga bwe bateekateeka okusooba bebbe ku bannayuganda bagende wali Kololo lindirira ekiva ku saidi eno eyaffe ey'okulwanirira obwenkanya. saagala otiisetiise bannayuganda ku programu eno nga bwe natiisatiisa ddi. kiki mugenda okukola kibagambe bakiwulire. Ekyo kitulekere. In every fight
wabeerawo kye tuyita mastercard ogerekerawo wano mu kifuba nemwesa ogijjawo ku kisaawa yennyini kati nga 12 gukamirayo tosaawo emu 2 abeeri baweeko emu ezisigadde zitegere ku nsonda z'eggwanga ez'enjawulo nguudo zonna ogenda nti otubiddeko sijja babbira kyennyini kyetugenda okuyisaawo naye nkuwadde olunaku ate. Okusinziira ku Buwembo Habib agamba nti mu muzannyo gwonna wabaawoko enkizo era ng'enkizo eyo gye tuyinza okuyita Mastercard oba empiki ey'enkizo. Empiki eyo ey'enkizo bo bagamba nti mu byonna bye muzenga mulaba mpaawo na kimu kye babadde baalazeeko. Wabula ne bagamba nti tebannava ku mulamwa gwa kulaba nga balwanyisa okuba nga bamwamula General Museveni ku buyinza. Era omulamu ogwo ogw'enkyukakyuka bakyagendera ddala mu maaso nagwo okulaba nga bakola buli ekisoboka okuba nga mwami Museveni bamumwamula mu ntebe mwabadde akakyalidde emyaka 40 bweddu. Ebigambo bya Habibu Buwembo mu ngeri ey'obukakamu yalaga nti bo nga banna NUP balabika okuba nga they are beyond being gomite but they are omete. Anyways, njagala kuwa bigambo bino bya Honorable Thomas Tayebwa era nga batudde mu lukiiko lwabwe olw'abakulembeze mwanattu aba Africa. Kakati sooka owuliriza ensonga zino ziyawadde mbubonga abali ku lukalo lw'omwana omuddugavu beetaaga okuba nga ensonga zaabwe nga zo bazeemalira zeme kuba nga zingiramu bakyeruppe okulaba nga babatabangula n'okubalemesa obukulembeze bwabwe. Biwulirize. We are going to take up this matter seriously with the EU Parliament. Reason being, foreign policy matters globally are a preserve of the executive. Parliamentary diplomacy should be complementing. Okay? So the EU should be doing oversight on how the Parliamentary Commission is doing its job. But for Parliament to summon my ambassador, can you imagine? They had an audacity to summon Uganda's ambassador. So the ambassador calling me, I'm being summoned in Brussels at the EU Parliament. I said, to hell with them. You can't go. You know, you can't go. And she didn't go, and the meeting flopped. Because now they had gotten, and you know, when they were calling the meeting, I don't know, but these are issues which we shall strongly discuss with them. I saw how they treated Tanzania. Today it might be Uganda, it might be Tanzania, tomorrow it will be your country. And we must stand up and defend our integrity as Africans. If we are having issues among ourselves, we should sit in-house and we address our issues as a continent. We don't need big brother kind of syndrome approach to come from Brussels and say, no, we are the ones going to make a resolution. And it makes huge news. It affects our tourism. It affects our standing in a community. Some of the things they don't know. So this is what I'm going to take up at the high level of the leadership of the EU Parliament. And I'll be calling, I'm preparing a meeting with the regional presidents so that we can go to Brussels and we engage with these people. The way we don't interfere into their issues, they shouldn't be interfering in ours. Abantu bano banyumira era mu bigambo bya Tayebwa bye yali agamba ng'agamba nti bw'otunuuliramuko international diplomacy and so on, engeri gye balina okubeera nga mwanattu bakwasaganyamu ensonga ez'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze nti mmwe temulina kubeera nga muyingirira nsonga zaffe. Era agamba nti aba EU Parliament, European Parliament tebalina kubeera nga bayingirira nsonga z'abaana baddugavu, bo nga abaddugavu balina okutuula ne beemalira ensonga zaabwe. Nga mu byonna byateesa biki nti Bobi Wine okuba nti agenda eri n'aloopa ne basamoninga ambasada wa Uganda agende asooka abitebi okusinziira ku ebyo ebibadde byogerwa abijabulula agambe nti tebyali bituufu okutyobola eddembe ly'obuntu ebyaliwo okutta okusiba n'okukola ebirala byonna.
ekituufu kiri nti bwegamba nti nno ali mu kutegeka meeting n'abakulembeze ab'enjawulo ab'ensi za wano ku lukalu lw'omuddugavu bagende mu Brussels basobole okubeera nga boogerezeganya n'abakulu bali babategeeze nti mwesonyiwe ensonga zaffe ng'ez'abaana b'abaddugavu mugende mukole ebyammwe ebirala ffe mutukole eki mutuleke neneebuuza nti bwe muba mwagala babaleke muleke ey'okugenda okwewolayo bwe muba nga mulaga obwetengereze bwammwe mubulagire ddala mu nsonga zonna naye amabanja gonna ge mulina mugajje eri ku lukalu lw'abamagulu meeru amabanja ge mwejjuzzaako okusabiriza kwe musabiriza kati ga World Health Organization buli kimu funding zonna ze mufuna ziva mu bamagulu meeru sinnalaba yonsi za Africa 5-10 ezigenda maaso n'okubeera nga zifundinga ensi endala ezikula yet mu Africa tulina mu ensi ezikuzeemuko nga bw'otunuulira zi Nigeria bw'otunuulira Ghana oyinza okwogerako ku South Africa oyinza okwogerako ku South Africa but in most cases ensi eziri mu West Africa zaakulamuko okusinga ate kuzaffe eno so bw'okeera ku makya n'ogamba abakulu bali bave mu nsonga zammwe nga kyokka n'ebyokulwanyisa gye mubinona n'ebyenfuna byammwe bwe biba bidobonkanye gye muddukira awo nno nze nga Deni mba nkwewuunya uliriza wano katini ono yeddombo musajja mukulu yatambula Uganda yonna buli disitulikiti yanoonya akalulu ng'asaba abantu ne bakamuwa n'abasazeewo n'agamba nti enkya kulayira anaalayira atya bw'ati bw'atandise tandikidde mu fireworks tetugenda mu dulooni kati enkya agenda kuba birayiro atubuulire nga bw'agenda okuddukanya ekisanja ekiddako ffe abakozi be tugenda kubeerawo nga tumuweereza neebala kibiina abali eyo abaanoonya akalulu mwebale nnyo kubanga omulimu gwe mwakola gwali mulimu mulungi nnyo bano babaddewo nga balaba mwebale kujja kubeerawo ku byafaayo mwebale okusoose ndi musajja mukulu naye bino sibirabangako naye kati mbirabye mweraba era ensonga yo bw'owuliriza ebigambo ebyo omwana yawandiise ku vidiyo ye n'akagamba nti few moments later sometimes it comes when something that is opposite has happened but let us wait until that something happens and then we shall comment about it naye if it's done so then let's leave it for a while anyway bino ebintu binnyumira most especially bw'oba okutte mu nsonga ezifaanaganako kopweziti okulayira kwa General Museveni ne Buhoozi bonna basobodde okubeera nga batuuka President wa Kenya William Ruto Moi ageze maaso n'okuba nga naye atuuka kwoteeka n'abalala bangi abagenda okubeera nga babaawo nga dictator Yoweri Kaguta Museveni addamu okubeera nga afuga Uganda okuba nga aweza emyaka 50 mirambirira nga yakutte enkasi almost it will be close to 50 years if you add on the other 5 years of the bush then approximately it makes like 50 years anyway so let's just keep ourselves in prayers as well as our nation, our motherland Uganda. Let me say a goodbye. Let's get back with another story at in time. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.